والدور يزداد حسنا وهو منصدع وليس ينقص قدرا غير منتظم ودور يزداد حسنا وهو منصدع وليس ينقص قدرا غير منتظم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وصلى اللهم على سيد العرب والعجم إمام الأنبياء والمرسلين ابن عبد الله ابن آمنة بنت وحبي ابن عبد المناف ابن الزهرة ابن حكيم صلوات الله ربنا وسلامه عليه وعلى آله حماة الإسلام وخراس العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nsitukidde ku nnyiriri ezo ennyiriri zeva okwogera nva kugoberera ebbaasa gye tuva okuwa omusajja oyo nga sente zisinza obungi zivudde mu kyaki neseeka waliriziddwa naga nti gwe kamaadi genda eri mu kyaki yitayooko abakyaki nabo ne bagamba nti ne bakwata mu nsana bakolaki nze nzirabye wano zivudde eri nga zisinga ezivudde mubali basiraamu nezijjukira nabbi Muhammad ng'agambye mujjukira nga bazze okumuttira mu nnyumba ye baali bakatoliki n'abaprotestant nti waliwo akasajja agaagala okutujjako ebyobufuzi by'okufuna ssente mu bantu mbukaleese Katonda tugende tukatte nga tekanasansanya bwononefu. Ne bajja batte nabbi bagenda omusanga mu nnyumba yali mu kituufu nga yeebase kati aba yeebase naga nti mulinde amalozi okuka tumukwate ng'ategeera. Bajja n'embwa n'ebisi byabwe ne beetolola ennyumba yonna era we bava abazigu okukwetolola bati oba abasirikale okukwata bakwetolola wenna bwekyo kyali ku nabbi sallallahu alaihi wasallam muddangamu ko nti sallallahu alaihi wasallam mwe abalenzi bammwe bajerega mutume naye bwe tubannyonnyolanga ebifa ku nabbi muleme kugoberera by'abaana bammwe. Abaana bammwe baasoma maliba tebaasoma munda baasoma gano maliba nti Qur'ani naye bw'ogibikkulanga ogitadde ku ttaka oba otegedde Qur'ani eteekeddwa okubeera waggulu bw'ogisoma nga ogitadde ku ttaka omanyi Qur'ani gwe ng'ogamba nti olina seeka thumma radadnaahu kati gwe asfala saafiliina oba Qur'ani gwe owa wansi oba Qur'ani ya wansi tuzukuke kakati labayo nabbi bano baba balinda nabbi azuukuke nabbi Jibril ajja amugamba ya Rasulallah rabbuka yuqri'uka salam. Nzisigala kwogera ku bino byakufa amala kabuli ntaana muliro tugende enkomerero wetegekera okufa ddala okufa yinza okwetegekera kati otegeke ki sanda kuba kibagita okwetegekera okufa nyini agenda okufa naye kenyini tusaga nti kantegeke sanda yange nti batuga ntweregere ki okufa aqwal wa af'al enfaayo gitegeka mu bikolwa na bigambo by'okozesa mu bantu. Akhlaq mpisa kino kimulaba akhlaq li ammati Khadija nolwali lulimi lwa Khadija na bikolwa bye mulabe ekyakyajjudde ngenda kwogera sayidi eri okusinga nga nzijano mu Qur'an kubanga mmwe mumanyi mbu bali bakafiiri ate mbu nnyo nteeka amanya gange nebinkwatako nja byogera nga ngenda nokwetuulira mwamanyi nti bali baki bakafiiri era mmwe temugenda ku mikolo gyabwe njamutunuulire abantu bali bakoze ki bajjudde wa khaliqi nnaasi yo hadithi basinga ogitegeera naye muli ku kino almusirimu mbuki
mukimanyi nokimanya basi mukimaze nayo mbali musirimu mbo musira muganda wa musira la yadhlimuhu abada mubadde mwetta bakina baki lindako la yadhlimuhu shay'a tasobola kumukolaki kumuli azamanya bakyabadde betta bakatwikinga batta basiramu basiramu ku basiramu hadithi yammwe sallu ala nabi muntegedde kalabayo baba bebase Jibuli lwajjaga rabbuka yuqri'uka salam katonda ngambi mirembe gikujjuleko nangambi kambizi mu Luganda angambi ndi waweeru bakusazeeko olulimi lw'omuwole ennaku zino bakuzinze naye katonda ngambi nti bebase abataddemu otuwona bakola ki kwata enfuufu mu mulyango gw'ennyumba yo osome ayatul kursi bomala osomere mu nfuufu eyo ayatu al-kursi ennyiriri zino eziri ku arishi ya katonda katonda alina entebe waliwo arishi wal kursi kati esayaka kati ali ku arishi naye bw'alituula ku arishi manya bw'alituula ku kursi ajja kuba rahim kati ali ku arishi rahman wabisa bimeka asaasira omwononefu n'atali muki naye bw'alitula ku kursi ajja kuba rahim kisa kitya abayagalanga rasulillah abatavumanga nabbi abatasosolanga madiini abatenyalanga batamiivu abayogeranga ebigambo ebigatta abateyagalizanga bokka abatalyanga mu basiramu bannaabwe abatayagalanga n'ebira byemumanyi lwaki ogwo lwaki ekyo abatabirinanga ebyo naga nti abo be bagwa mu kifaya kyange arrahim sallu ala nabi laba mbanyonya mutume kansoke nyanirize tiimu yange Dr. Sokos tukotole salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za Dr. no mumanyi. Dr. ni Dr. Musasizi Abdul Karim Mwalaba ku TV ku Radio Voice of Africa. Tukola naye. Ofisi. Sheikh wangu. Amkeni salim bin nas. Naongera sana na safari. Assalamu alaikum. Oyo deputy wange mu Central. Atiranga ye coordinator wa Buganda sub-region wa Joint to Get Religious Association. Aitibwa Isa Sisoko. Mwana nzalwa ye Mali ate mutuzo mu Uganda. Mwala wange Nakalima yatwala Ntebe yonna municipality town council muliro gwa muzeyi I think mulaba nnyo ate yatwala abajungu tabali bonna oba oliseka wali mukulu twale district kazi Nakalema musiramu wali wansiwe nebitambala bibyo nabyo yanti yatugamba wa khaliqin nas tukolagenda baki yagamba wa khaliqil muslimina lil muslimin yagamba wa khaliqil mu'minin lil mu'minin wa khaliqish shaykh lish shaykh chi yagamba wa khaliqi atengeya naye baligeya nkona ngankuze ki sallu ala nabi mulabye kiriwo nagamba nabi sallallahu alaihi wasallam nti soma bino bwe yamalo bisanga bobo simbula gatta kona kino wajanna min baini aidihim sadda dira kukono wa botekeyo ki mushidemu kukono yawe mansira koji wa min khalfihim sadda ne maso gabo mansire muki fa ghashaynahum fa hum la yubsiruna bona bulira bote nibo bayakala ne banatwa we batebajja kulaba sallallahu alaihi wasallam Sima motege. Edogo jeriri. Seka wange. Wena kaliwa kawaga nti amayembe oba empiwo teziriyo. Seka gwanire nyane. Kati mawejje kiche kitwa mawejje. Kakoza kiche. Kaketo mutabuliki rukulwe kichecho
luwemba kichecho sekimpi kichecho mubajje kichecho bayita muzimu guli ogukutambuliramu guno olyoko ofuna ekitiibwa mu bantu katoka muzukulu wange antegedde njala ebitonde bimukole ki kiriwa kiri eno seeka aganti waja'alnakum shu'uba wa qabaila kati ma maana shu'uba wa ma maana qabaila kamale kiri malirize n'ekyo sallu ala nabi biri mu Qur'an biri mu ki wala futuhat rabbaniya ekyo ki wala kibayita ruhan kibayita rawhu wa rayhan ma maana ruhan mpewo ne ruhan atizo ziba nnungi ate rawhu zezitambula n'abaloko genda ali musati namuli weyagambira nti qala alladhi qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqalaka labo musibu njagala bwangu nyumiza gwera majini sala mondete musirike ejini eriyigiriza abalogo emiti egyo ate yamana gandi alladhi ja'ala lakum min ash-shajari yenzana bakolera emiti egyo egyaki egyakiragala go boyigo guvumuza obulwadde nze nennoga ekikajjo nenvumula enjala kiba ki omukyere ki si muti gwa kiragala fene ebikajjo omuyembe bino mwanyi ekyo ki ebyo baki ababizuula si bayizi bali basiraamu mwabajjanga muli basiraamu lwaki mwabikyusa tibali bali bakafiri tubikyuse mu busiraamu sallu ala nabi muli basiraamu nnyo byaddala nange mbega seko muli batuufu musale ku kyenyanja omutwe kubanga bakizuula era bali bayizi lwaka kino tetujja kisalako tusalewa tuleke ki okuva emabega paka ku mutwe ki nyama balya kiki nga tumisalanga kabasira صلى على النبي ودور يزداد حسنا وهو منصدع وليس ينقص قدرا غير منتظم سيدنا محمد ملا يا بليزم namwe babale malizamu mkifika nti Allahumma salli wa sallim alayhi musiramu kabutoka tumudemu ekyo Sayyidina Muhammad tubifunule ebyo mulimu mwe mukoze Allahumma ay mukaba katonda salli wo boso okusasira ku nabbi wa sallim sayyidil arabi wal ajami iroda mu kimwejo Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi aya ya 5 mukaga sura ahzab inna allaha malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gakachi kitegeza nti gwokoza omulimu buganti Allahumma ayi kama katonda salli gwoboso kusasira nze sina busobozi wadde olukusa lwonna wasallimu kusasira okujjuddemu emirembe alayhi kunnabi wa Muhammad omulimu gwogukoze bera nabo okudumbala ni wafirwa bakatonda nafiirwa sallu ala nabi ante kitemogedde era bwenga nti sayyidina Muhammad era kimuza seka dalasa ya mutu merekeddewo oba kategedde nabbi atambula agenda amamansidde basiriwadde bonna amaaso gazibye bagenda okudda engulu nga nabbi abuliddeyo bagenda omusajja kasetto bagenda mu nnyumba okutuukamu nga bomba kali yalimu kachicha sigo gwe tubatwagala nti zena tuzimbulirwa mukama wange mukama walaze wanti nti nze nasuzeemu mama Hadija abadde atubeererawo nnyo mufune bannammwe nga ddala bw'omubeererawo mubeererewo ebyaki okubeererawo kwa mama Hadija kwatubeereddewo mukyabye katonda kyamusasudde ye Abubakar kyabeererawo nabbi nagamba kibasalemu nze mama Hadija ensiri zibadde zimutta ng'enkuba emukubira mu mikolo gyaffe empewo emufuuwa nagamba seeka kati mmere y'abaseeka bwe naagireka wano abantu si balungi bayinza okukola ekintu ne bagamba pulezidenti General Abajungu teyassa abantu mpewo n'emufuuwa ekyo kitwakoze tetunnabakola abajungu te mwenna bali wano musituke benazze nabo namwe abazze emisana bajungu te bange mwenna musituke abaana bano bonna bemulaba bali mu kukola emirimu tiimu y'abajungu
twazze basuzwana tiimu y'abantu 10 era basinga bali emanju ne bali babali bachachi sallu ala nabi mutole salamu munne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mulabe bawala bange ndi mubalabi bali mwana mjimo situka damu situke tola salamu mutole salamu babiri awo oye mama Khadija mulabe mama Khadija bali bazitoye tubererenga obani abajungu tembe bazannyo kuba nagambye sijja kuyisa ddobozi lina ku mukutu nakubidde omukuki wallahi twazenga n'emmotoka eganda mukama wange ntuuka gandi tugenda kwogera ku Katonda ne Nabi Muhammad bwe bamala bafuna embwa ebagoberera ebatwala ebatuusa wali Nabi Muhammad kumpuku nabbi we yakolaki we yali yekwese ng'ate n'empuku eyo mwalimu omusota gwali gwasaba Katonda nti nkwegayiridde tonzijanga mu nsi nga tondaze ku kitonde ekyo kyosinga okwagala mu bitonde byonna khayri khalqihi Muhammadan ekiyitibwa Nabi Muhammad Katonda aleeta akakodyo k'okuyigganya nabbi mwenna abali mu offices nga bakuyigganya bakuyisa bubi olwo Katonda akupromotinga aba bakwogerako obubi olwo bakupushinga waggulu ate balowooza nti bakola tukagope tukafiirize tuwambe ebintu weewambye osigadde awo n'anajja kyojja okukola n'omulala kyojja okukola paka olwolikaddiwa nti yafa wa fitina yebe ya fitina nga yebe nanyini kalina eri emmotoka eri night buli bakuwalana amanya nti Mungu akola ki akwambusa sanyuka busanyusi okuddamu ekyobuntu ng'omuntu alina obusungu olina okuddamu nga nti awadde ayogedde bwati n'ekituufu kiri ABCD n'obwanika obuziina ye najja nabujjayo bw'aba asobola naye Nabi Muhammad asajja yabatambula ati omusota gani Allah edduwa yange Mungu okuleeta akakodyo kano bayiganye nyabbi mu nnyumba ng'ayagala mutuma ave wano agende eri awali omusota era bwe yatuuka empuku eyo twagituuseko bagita Gharul Hirai empuku ya Nabi Muhammad muyekweka nze nagenze Makka naye nagenze Makka natuuse buli wembadde nsoma mu Qur'an nentuuka ate tuli mu Germany nga please naze na sente zange sisabye gwe yandeese nembabula nenkola ebyange nenkola ziyara yange ku basajja bange bimanya bibambye nsoma mu Qur'an abali mu Makka ne maro balambula nenkomawo nembera haji nga bannanga balala naye binalaba nze mbimanyi nzeka era kyenjagala kyenyumyako kati nyumyako kyampuku nabyaga ntuuka mulinga mulimu abasajja ne bafuna akabwa ne kajja embwa okuva eri ejje wano yatuuka waliwo enjibwa ebiiseewo naye tuuka nga waliwo nenabbubi ezimbyeko oluki nasika akasajja kabadde muno nabbubi nti yakoloze ki nenjibwa nti yalikoze ki awo Katonda aleeta otulo nabbi yeebaka omusota gutandika okwetegereza mutume bumbakali alaba ekituli asaayo ekigere kye bw'ati addira omutwe gwa mutume agusigama ku kiviivi kye kakati omusota guluma Abubakari agaana okuzuukusa mutume manye ensonga gyeyali ategeeza obutazuukusa Nabi Muhammad ng'ate obusagwa bumuyingira ndibagamba ki mubeererewo bannammwe mira obusagwa bwa munno nga naye bw'abadde amira obusagwa bwe babakwasiza abaana ba mama Khadija abaana ba mama Khadija muleme kutwematirirako ffe tumanyi maama amwe kyabadde temusula nti bafamily yammwe bebakimanyi oba abebika byammwe ffe tukikola ki tetuzze nga bakika era tetuzze kutuwa mannya musula nti mwenna abasinga mwadde mwebasonoke baka naye nazze ne tiimu teyeebaseeko okutulopaka nga buli omu afaakula nti mukama waffe watulabira nga twebase tufudde naye nga tusaadde nakibooko era tutwakoze endagaano nti aneebaka ajja kundaba nakyo temutusikirako mpewo ffe tuyinza okuba nga tuli butini nga mwe muli ganene naye nga tetuli ganene mu bigambo ng'ate mwe muli butini musitege temutusikirako mpewo mujje tubeere naffe mukadde wammwe ono atukwasizza abagambye abakwasizza abantu bali tebajja kubeesibako bwesiri olw'okuba bwagejja n'ogejjerutuka nti ajja akweguye nti olw'okuba omulabalala mu bibiri ajja kukukwana kubanga bamugamba nti musajja batugamba tukumire ddala ng'ekyo ky'olina ekyo musooke mukyejjeemu mujje tubalage tubadde tutambula tutya ne maama wammwe
bwe munaaba mwagala bwe munaaba tumwagala tetufuddeeyo mwe musule waffe bwe mutajja kusulayo tetujja kwebaka mwe mujja salwa tetujja kudda wano nga temuzze gye tuli situwagala balimba era bassebo nze kamboogererewo tetujja banoonya nga temutunoonyezza tetujja kubeewa nga temutwewadde nze kati bukyantuuka ndabyega kano akawala kano akadenga kankubira esimu kano maama wamwe keyanagako ndabye wano nga bakulu muli bantu saabalabyeku tuli mudduwa mbuuza abaana baliwa oyo yajja ate bagambye abaana bamaalija mwenna musituse okujjako n'oli omukyalo oyo naye namulabye wali naye nadisimaiti mwana wani kati mwejjeemu luno olunkulo olw'okulooza nti nze ndabanga tebampisa era bayiseemu oyo ebimu byejjeemu ffe oyo gwe tuyise gwe tumanyi kuba maama yo yamutulaga naawe gira ku ye tukutegere nti ate ono anti naye baaba n'oli baaba tubeere wamu mutegedde bwe mba njogedde bubi temuziza kunakawuka ye kwensiiba sallu ala nabi n'olwekyo katonda ndibalaga enkolagana wakati wa nabbi wakati wa mama Hadija n'abantu ndikuleeta ekyafaayo kiri ekya nabbi omusota babubakari mubeererawo obusagwa bumuyingira kubeererawo nabbi namwe mama Hadija tubeereddewo namwe mukole ki nga naffe bwe temukafuwaza abantu mubalabye bali abo fire tukolagana n'abakafiiri kuba mwafumbirwa ku batabbuliki abambula ekkanzu ne babeera mu busaati n'obupale ne batandika abakafiiri n'omugamba gw'omukkiriza akapale ako lwaki okooza mbadde wali badde mutukufu nga n'engoye zoyambadde tezikola ki abaana abatonoonedde eddiini buli muntu neyeetamu ekiyitibwa omusiraamu eddiini yaffe buli omu agiraba nti yabaki omujjungute omulimu gwe kuzzaawo mikolo gino nakuzzaawo nkolagana mulabye abajjungute bange mubalabye esayidi eri kunankana nabbi Muhammad agamba bumba kalireeto kigere atonyeza ziga likona ku ttama lya mutume azuukuka nfama aibukika ya Babakari okabira kimusajja wange nti ekiwuka kinnumye nagaleeta ekigere nabbi Muhammad omutaddemu sallallahu alaihi wasallam tuula nsinyumirwa kwogera bwogezi mbantu nti mumpane amalala gonna ng'akoze ate nga ngakolera ku byange akalaadi kano ly'ettaka ly'e Makka lya mabo nakaleeta kati gwogera kunkozesa ki ekyamalala nti ompeekyera amalala agaaga mmotoka nina mpya nayo kati ngenda nkola malala onjazike ki ekanzu zinyambala nzigidemu gye nsiibamu yes nzigidemu gye nsiibamu zino haramaini zakusiibamu kanadde ngenda mu dduwa kati olowooza ndikukwogera bino mpeeki wabula ndikuzzaawo n'okubalaga nti abavubuka bano babadde bafera abantu nti eddiini y'obusiraamu yakweyagaliza eddiini y'obusiraamu yakweyagala ffeka nabaki naye okwebererawo kyeki mbalaze kubeererawo kw'abasahaba kwe babeererawo nabbi oyina sahaba wo oyo yakubeererawo mu bulungi ne mu buki mama Hadija abadde sahaba wange ate abadde sahaba waffe nimbamu nyinza nyiga mwe nata abajumuto nemba zaayi waggulu ffenna abavudde busabala kuba mama Hadija nga tetuli bakika kino mudde musitu bayinza okulooza mbu bakika be bategese omukolo gwabwe musituke namwe mwenna abali mirimu mujje wano mutunulire mulabye abawala baaba abato bolooza babadde bamumanyi badde tebamumanyi naye ki enkolayo bwebanga nnungi buli ekikugoberera omulungi omu bw'atambula abalungi banne bamukola ki bamunonereza nazze ttiimu nabe ttiimu yonna iniza ono yabadde Tanzania yatuuse kiro ne mugamba waayo tuli nakawukanaga sheekh enkya tujja batuuse sallu ala nabi stand up nomuli kubina ebizungu ebitusiriwalirako nonimba mbu bw'okalaba mu nnamba 7 ssaawa emu ate bw'okalaba mu emu ssaawa 7 iye bantu mmwe olabanga ekyo kyekyobutegeevu emotoka okuyimirira stand up omuntu okuyimirira nti ate stand up okusirika stand up kati ekitufu kyeki kakati omusajja lwaki olumyena n'awandawo eddusu awo wewava Katonda okuddira eddusu ly'omuntu n'aliteekamu kakemiko akatta omusota amalusu g'omuntu gatta omusota gava ku Nabi Muhammad mukikoleko research abasayansi mugende mukikoleko sayansi
ebyo nabbi yabyogera ddafu tubyogera tulatta n'amala tutadde kuba tubimanyi kyenjogera kiva mwani kiva munsi labayo nabbi agamba musota gwe jangu omusota guvaayo omusajja ngo mulumidde ki namanya omusota gwavaayo singa Allah bugamba gumuga nti ya Allah enjala ennuma ayakaligenda ku nsi ofuna ekyola gusobola otukomba n'olulimi nga tegwasamye bwe guti ne gutukomba n'olulimi amakalina ennyanja ensozi emiti abantu fenna omulundi gwe musota ogwo bwe gubaako omusota gunne waagwo gwali guyina ennyindo mugende mu kitabo bakiyita Sirrul Asrari fi ilmi al-akhyar tibaseka baagala nnyo ngene kyoyo abijjawa twagala dalili نصوص صريحة في عقيدة أنت بزنجرهم عقيدة مجانا من النصوص الصريحة في عقيدة الصحيحة أنت بقرا بلي الصحيح والصحيح تبقرا الضعيف مجانا ما تكتب شيء فوليوم سين بايو ما هو يكتب شيء كلام صلى على النبي baina bwino wanyiriri twina wabitabo nkulagirira kitabo gwejjamu kyosobola ekikulema nkubira nkuyambe kuba wokoma okutegeera nzibu entandikiro okususulira kyokutte sallallahu ala nabi laba omusajja nabbi agubuuza negamba ya Rasulullah mbadde wano okumala ebbanga lya myaka 10 mmeka naye ng'omwaka gumu ogw'omuggulu gulimu emyaka 10 egya wano kati bala 10 emirundi ate 10 mmeka gy'emyaka emeka egyo temasoma mateeka ga mutakisi nti temasoma kubala abasoma mateeka ga mutakisi temumuyita mathematics kati kize mu Luganda mateeka ga mutakisi sallallahu alaihi wasallam nagamba siyinza kwogera luzungu mu nsi yange kisobola batulinnyako kati mulabe ebizze bino byonna sheekhe byayogeddeko mukuuma abaana mukole muti twala tugende kodi eryeji wa khaliqi nnaasa muzeeyo ennimi ennungi mu kyaki muzeeyo olulimi olulungi kuki muleme kwogerera abantu abo nti bakafiiri musegedde ekyokubiri muleme kuvuma nabbi nti ali haramu seeka tatawana bantu bagamba mbavuma abaana baba baliko empingo mmekase wano tweyanziza okujja wano ewolesa abasirikale bameka bakuuma abalenzi kati gwe lwaki olimba banno nti ate balikuuma abaabwe ng'ate naawe tolina bakuuma babwe sallu ala nabi tutereze ekintu eki akhlaq eki tereza limiro ka akhlaq walabeka katonda bagenda okukuumira ebibi mumanyi lwaki abantu abo katonda abalekawo ate ne babagagga tusinga ffe bwe tubanga tusaddaaka tetusobola bbawa tubateekako condition emikolo gyammwe naalizeyo nakalema naye ani asazi ku nte bwe babanga bo bakoze emikolo bayita Pawulo yasala ku nte etteeka likyukako olwo nga bo ku Christmas tebennyalanya musiraamu gyasazeeko naye enkoko zaabwe era ayita musiraamu kuba asuubira okukyaza abaki njamba buulire ebirungi ebiri ku bantu abo nti batusinga okutegeera nabbi waffe sallu ala nabi basiraamu munyiige nze sibeera munakawuka era bwe maliriza nga nvuga emmotoka yange n'abantu bange balegeya ki omusoga Yakoba ati bakuseka majja enduba temulinda obeera osekerera bwongeya njuba bwegenda gwe tona kyokozere mu kwogera nzi bwenkola bugenda okuziba mbala ssente gwe bala bigambo nanga ate ni mwana kaafuna kwimbi obo buyaye wali ku biki enjuba tekulinda baako nekyokola oleme kufiirwa budde bwaki bwagundi omusota gugamba nabbi nti mukama wange mbadde wano ebbanga nga nsaba katonda nnyambe tanzija mu nsi nga takundaze era ne mugamba katonda amaaso gange nkusaba ogakomye ku nabbi Muhammad siddamu kulaba ku kitonde kyonna era omusota gwafiira sallallahu ala nabi tenkulabyeko saawa kudda mukulaba kiki omusajja alabwako n'emisota negifa nga gikomezza kuya amaaso nga memore yaayo anti abasayansi bambega nti mukitegeera
mukebera amaaso gano ani asigaddeko male sasi bo twatugende mubimanye ebyo bya intelligence emmonye ne kiba kisigaddeko bwe batwala mu kamera kikola ki kamera y'omusota kwasigalako kifaananyi kyani gwoli mu kuvuma nabbi okeera n'osenya kitegeeza oli kacaafu oba oli muyonjo omumwavu lwaki osenya nabbi bwe yawandanga bw'atedde sobola basahaba batuukanga bwe bati ebitambala byabwe entuuyo za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwogera ku nabbi omukyalo ono abadde mufumbi ng'afumbira abantu ba nabbi Muhammad mulabye abakatoliki bali wano abaprotestanti bali wano ne bategese wano bateekateeka obutebe baleeta amazzi batuuza bannaabwe abo bonna abalenzi bange mulaba si basiraamu kibaki musiraamu omugaa nti mutegeke musiimule nankani ayambadde akakanzu n'akakofiro omugula nayiseeka omugaa yaziina bwe bamutuma omulimu gw'obwaseeka nyambago asandika okuwulugumanga enjiba nogalako sallu ala nabi kyembagambye nti waduur yazdad n'ekyobugagga kya nabbi Muhammad ekyolulimi luno Katonda luyatuwa yazdad kijja kweyongera husna okuba ekirungi wahuwa munsadi nga nakyo kitadde okikozesezza okiyisizzaako ebyo ebirina okuyitako kasajja kogedde nnyo naye nze sikakooye kanjogere ku nze atoloza ate musiraamu mwanjawulo kugoloza nina nnyo ebyenjawulo byenjogera abantu bali bakwemunga mbeera eno bulijjo nti bamanyidde nti yo pastor waffe oba ntegedde ne pastor ayogera mu church gye babeera mulaga nti kubira Yesu engalo amala batuma amala bakola ki akiwulidde kubira Yesu engalo ez'amaanyi naye nga tebazikubye lwa kwagala nze bazikubye lwa nabbi nga sibagambye sallu ala nabbi oba ntegedde nabwekityo nabbi Muhammad abasajja abo n'abakyala abo nabisomesezza wano olw'eggulu emisiri ewali omusajja nga musiraamu omukatuliki mukatuliki n'aloota nabbi Muhammad ng'akyaddewo abasiraamu naga osooka ogera n'omuntu alinga nze naga nti ate nze nga ndi mbalabibo sina wa ddiini yo ndi mukatuliki naga nti maama wange nkubule nti sandikwanukudde mulanga bwakujja njogere naawe okutuusa Katonda lamanyisiza nti mukyala gwe oli mulungamu mbuli azze wano kabeere ng'asoose kunywa mwenge oba kulya mbizzi najja wano mulungamu ate mbabuza kambuuze kino kuno baffe ffenna abasinga tetulibaa kuno tekuli basiraamu obadde temuli balaba nga bayitawaawo wantuli kumalwa tuzze kulokoka abasiba munnamu ghairi maghdubi alaihim wala sayidina Muhammad kati mulowooza nti ababuze babeera erimu oli azze kulaba abantu bano bazzukulu baffe kubanga omusosodooti yali mukatuliki yagamba abasiraamu Abu Talibi batwala nabbi Muhammad bakasituza emigugu nti omwana mumugjeeko emigugu mmwe yali mukatuliki yayogera omwana mmwe temulaba nti omusana gubaakako ate ye talina musana ekiro kimuli mu bbanga atambulira mu kisiikirize wewava abalangira bonna abatambule ne ambuleera bwe tayagibwako ki kifeero ku nabbi Muhammad enuru eri ebaliko nti Ssaabasajja tetuvuunamira kitonde gale ate gwe nga oyagala omukazi akugondere gwoli ki oli malayika toli kitonde nakwaniriza kuligayo nakwaniriza nsanyusa okulaba nakujjula emisana n'ekiro eri mugyendi mugitegedde naye nga buli ate ye kyakukolera ate kyakwebaza ye yakikukoledde ate yeebazani
Sa mukulu kundi mbulira ku golichi. Anta min malaika walimba malaika wa khaliqin nasa mwagala abana babannammwe bemujja munyoro kati mwana gwe nebote kyoto nkwagala nagamba bawola ini kirunda nange nkola ki sallallahu alaihi wasallam omwana wa munno okuleka abasajja bazayitamu enkuyanje nagamba ngenda ne kirunda kirunda bamwakategeera zukka ku bwongo omwana oyo tanaabafu era teesiiga masanda ga miyembe oba amapaapaali ge twesiiga ngedda oba ntegedde kirunda vayulinga omwana oyo olyoke Katonda akuumu ebitonde bye mugenda osikiza mu nsi muno. Omukatuliki yagamba nti nabbi aliko akabonero kaki bagenda okukebera omwana ku kibegabigabi bati nga nabbi alina akabonero wa naye nga mukatuliki yababuulidde ate nga bana basiramu abaina ete bakoze ki kati abo bakafiri eddiini y'abasiramu emidde kuba ki Katonda mwe n'abalabula fada tuzakku muleme kwefuula batukuvu mboloba mwambadde obukanzu nze nange nyambadde kakanzu lokuba oyimirira mugenye mukalongoyo president yino abajo pia rabo wange jango olishe tutule jango ye pia owe kibina kya bajungu titwegatta religious association mu Rwanda ngabojja yo yayogera ku mukutu jango ni musajja wange jango kama obegemera ni kama obani okay stand up here Ontegedde mwandabye ekitambo ndi kubali malirize yamalirize tusale mugende ulirize kirala abo bennyini abo mube mulabanga abakafiri nabbi babasajja be bonna ne babamalawo bonna natasigaza abasajja 10 meka nasigaza abasajja aba yawandiika ebbaluwa yagiwandiikira mu Katuliki yali kabaka wa Ethiopia bali omita Najashi agiwandiikira ate balabe be naga mukama wange banziseka abasirikale bange bonna naye message yaffe simbi ayogera biti nti fenaffe nze ndigamba abantu tebasinza bibumbiddwa bantu si bibi Katonda tazaala ate tazaalibwa singa Katonda bw'azaala kiba kitegeeza nti yebakanga ffe akwananga ffe alotanga ffe akola abantu betukola Katonda betukola china ye kyakola ki talabika ngafu betukola ki kabaka Najashi nga enjiri gye muliko naffe gye tuliko tuli kulwanyisa omusajja atali kukola omulimu naffe gwe tukola ki naye mubajjeeko empingu mubajjeeko n'ebyo bigoye mubatwale banaabe mubawe engoye empya bawe ebitanda bawe n'emmere beba abaali awo tiimu taneja owaye abasajja bitunonya ate ogobateresona mubagaza ki mubuli mbagaza ki ate bukira bakatuliki banne naye twagala kubatta n'alagira abasirikale nti bano abazze okutta bano bembamutta sallu ala nabi abonna basahaba abana bebava mu mpuku y'omusajja oyo Najashi omukatuliki ne bawandika Qur'an ani yakunyanganya Qur'an si Uthman Dhinuraini anti zikutuba zedda mwazijjawo ziri bida Dhinuraini si Uthman yakunganya Qur'an yawonera wa musajja mukatuliki abo bakafiri basiramu twetereze musebe ni bijaba gamba basiramu twetereze manya tegeza argo basiramu bari bajungut abazu mauredi ne bakuba matari ne bakabaro mujere ne basabire gwanga baragwa sallu ala nabi kati mwagala president Museveni akwate ettali atandika okuba bwati temulaba omulalu yemwe nalinyayo abayita bulijjo n'abasibula musobole okumubulira ekizibu ki wemala okunagala fetulya batugiza mmere lwaki ugano togana gendayo era katwano ne malambaga nti nkola mu State House bende betiseka kisibo kituuse nteka kulisi nagende wa Museveni ate mugamba mukafiri era temukulemberwa mukafiri abakkiriza azikali zibuzeeyo zisobola okujja ku Museveni go musiramu amukkiriza otoleko
esekeza naye toli mutukuvu oli Katonda gwalabamu obutukuvu oba okugatta ebitonde. Sallallahu alaihi wasallam. Bambega mukwate bulungi. Bambega mu recording naye ne bikwata kumwe tonyiga kapozi nawe bigwati. Tonyiga pose nga ntuse kukikwata ko ngambega. No umanyi bagattagatta ebibozi. Naffe tulina obukwata. Tulina ebikwata. Era twakutte dda. Ffe twamaze ebyaffe biba smart. Munfunya abadde bakatonda. Abantu abo si baki. Tuzzeewo enkolagana, tuzzeewo emikolo. Sheikh nkomyawo naye Sheikh nze President General ow'ekibiina ekigatta enzikiriza zonna mu ggwanga kye bayita abajungute twegatte religious association. Sallu ala nabi. Kibagatta muki mu byankulaakulana. Twawukane mu kusaba ne mu byenkulaakulana tubeere kiki. Mulabe mu byenkulaakulana z'okubeera abangi mu nsi. Mama Adija enkolagana gy'abadde alina mu church neeno etukoze eki munno mukabi ate mwe wammwe nga ekyo kya mwabasiramu ddala kimuleta kisiraamu kuba ekyo kyabagafiki kiri mu Qur'ani ekyo kiri mu baganda. Naye bali Qur'ani yaleze kati mwabasiramu naga ndi wa khaliqin nasa bi khuluqin era yoli munno muki mutegedde muna bavubuka bali balifest nnyo naye lwaki oloza buli abadde alina kyakola akivuddeko ajawulirize. Sina kyanjawulo kyenjogera naye amakulu g'ebyo byenjogera ebigambo bya bulijjo eddoboozi lya bulijjo naye amakulu g'ebyo byenjogera byanjawulo ate si byogeza malala njogera ndi mutukuvu kuki obutukuvu bw'omutima ge masanyalaze agasika ataali bibaddeko n'abibeerako nga tategedde. Musali nnole ku nabbi. Wenza butakoze nga nosaamu n'amalala yoga Katonda kikuwa. Wenza kifuna ekyo. Nakyo seeka wange. Nze President General w'ekibiina ekyo ekigatta enzikiriza zonna mu ggwanga mu byenkulaakulana era nga patron waakyo His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni President w'eggwanga lino erya Uganda. Mbega mukalikodi zako. Sallallahu ala nabi. Abasiramu ffe tubadde tugamba nti tetwagala ffe tetuyingira mu byabufuzi. Naga nti wala tansa eyo hadithi oba aya wala tansa nseka funula wala tansa tutemwerabira kukola kikunoonya kukola kikwegatta kukola kikuzuula kukola kikuleebeeta kukola kikubeeba. Okuleebeeta kitegeeza butava kuki ekivaamu nga bakulengera ani oyo omuyita gye twalemerako. Naye abasiramu tebatulaba. Abasiramu oli muzikiti gy'ovumira gavumenti ani agambye nti omuzikiti kadala ka byabufuzi. Genda mu surati Namli ya ayuha lmadu ayukum yaatini bi'arshiha qabla ayatuni qala alladhi indahu ilmu min alkitabi qala isma'i biki simaje ye tekniki wa maje biri wal Qur'an. Sallu ala nabi. Nahnu ulul quwwati wa ulul ba'sin shadid wal amru ilayk. Ebisibi akulwanyisa biwa mu surati Namli ezo bomu zemuulira zitanka enyenyenwanyi wa ulul ba'sin shadid faba nanyini byakulwanyisa muzungu naye ekyokulwanyisa kyamanyi kyeki zisomiza zibalonkinga noli buli emu nakyo biri wano mu Qur'an. Sallu ala nabi. Seeka tamuyingira mu byabufuzi muli batuufu nnyo ddala. Seeka oli imaamu tolina naibu waaki oyo kitegeeza kibisi byabufuzi. Atali imaamu wa muzikiti asobola okujja nga tumukkiriza naye gwasoma Qur'an weka ebisi byabufuzi. Alina kugoberera protocol wa byabufuzi bya ddiini amala okulaba abakulu abakulembera ekifo ekyo mu department eyo nimbye. Kakati omusajja Museveni bagati mwenna nze mbakulira naye mwenna mbeetaaga mubeere n'ekibiina ekibagatta. Kirunda no yakikulira nze ayimiridde wano omulangira Prince Kairukufu. Sallu ala nabi. Ekyo njagala seeka gwasomye mulyango gwa qiyam yasifisana gandi waqad istahsana alqiyam inda dhikri mawlidi sharif a'immak naye agandi hadha waqad istana
fatuba liman kana ta'dhimu at-ta'dhim kitegeza okubimbisa ekintu n'okisusa kati fe ta'dhim gye twasigadde tuyimiridde kye bayita ta'dhim waqad istahsana al-qiyam mwe mwakoze kirungi nnyo okuyimukako era muyimuseeko oluyimba baluweddeko ne mutuula nabbi abadde tannatuula ne bamalaika ne mupapa okutuula fene tukola ta'dhim okugulumiza mukategedde kenkoze ne basajja bange mumukoze waqad istahsana mukozesezza empisa z'okusitukako nga tujjukidde amazaalibwa gani fene tukola ta'dhim oluyimba oluwedde ne mwetuulira tukola ta'dhim okugulumiza تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه yayogera akagambako ya Muhammad ibn Abdul Wahhab mu kitabu kyawandika kibayita ahkam tamanna al-maut kitabu kyasembyayo okuwandika nga yetonde ensobi zonna ziyakola mu bitabo byonna byajavuma nabbi nkirina batabika balwana temutawana nnyo ekitabo nkirina nso okujja n'enkuwa n'osoma mu byosobola n'embikuvunulira muntegedde era talqini bichi benna Abdul Wahhab yabyegattako idha mata ahadukum min ikhwanikum falyaqum ala ra's qabrihi wa yaqul ya fulan ibn fulan yaqul sawachi sitalqain tukomewe eri abantu bane no fete twabula fete wasigala ku mistawa na yesaba tujanjawaze nabbi tukozesa amalala abate mugalina mumpa abaana twazimba essomero eri abajungu teriri kayunga tusomesa Qur'an tusomesa maulidi tusomesa buli kimu kyonna n'amataali lwaki muleeta abaana ow'ekisolo mitwalo 25 gina akulema bw'oyagala leeta bwe toyagala nze ntuusiza obubaka ekiradirira kikyo kyana kibe kikuvuma bwe kireeta ebisyaga waka tobanja bantu tokabira balala nti ate bajje bakuyambeko bakuuma nze nkugambye ekyokola abaana tubateeke mu kiyitibwa Allah wa rasulahu luzungu lijja banoonya na buli kimu nja kwebaza abantu bange mwenna abasuze mu mpewo naddala tiimu y'abaana bennazze nabo musituke tiimu yange yonna gye nazze nayo ekiro nabali bemulaba eri mu mwanyi bonna abo okuva ku ono eri bonna abo twasuze wano nga tuli kwogera ku Katonda ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nono ono ekyamaani akulira tiimu eyo eyo tiimu etutunda mu gavumenti yeyimba ebitutunda bebayiya ate ne bawana kirunda wala kirunda otendeka naye nga wa omutende sirunda nammwe mutule bantu nammwe benakubiddeso muganda wange Isa Sisoko nakushukuru sana kwa kazi ulioifanya usiku na mimi katika simu. Nilipokupigia simu ulikuwa na uchovu wa safari na kupongeza na safari, alhamdulillah merudi salama na kuona na ngara, alhamdulillah na matundu umekuja nayo, naona tumbo karibu litapasua kanzu alhamdulillah tutashikanana huko na mbio nimekula nini huko, lakini nakushukuru kwa heshima, kuniheshimu na kunipenda na kunikarimu. Wallahi umeniahidi kwamba umechoka, lakini asubuhi nitakuwa nafanya maandalizi na jeshi inshallah tuje mmeingia na kushukuru. Karibuni sana banange mbadde ebyenjogedde bimulidde badde nibaza baganda bange njagala okwebaza banyinaze abavudde busabala situka na mwababiri nja kwebaza abantu abajungute bange musayi, abantu abulakimba jemu nebano bavudde busabala ono musajja wange situka jama la hawla wala quwwata illa oyambadde kanzu n'omuzabiza. Abantu abo bajungute bange musayi ovanga kuba nokulwanirira ng'oli ku kitundu kyabwe, mumanye entalo ezibeera mu byobufuzi ne bakuba emmundu ate ne balemera emabegawo. Omuliraano anajja naga nti oyo ali kino mwogere kino munegatte tukole bwe nebakati, wallahi ne basigala nga bayimiridde. Nsaba Mukama Katonda ayimirire mu maali yammwe, ayimirire mu maka gammwe, ayimirire mu buli kyammwe.
abawe buli kyonna kye mutasuubira musaba ne bimutaaga nti ebyo sirina nasuubye bisaba ye lwaki mbisaba sijja bifuna Mungu byabasookerako bawa kulw'okumbeererawo kwe mumbeereddewo ate neetegereza buli azze wano mutuufu badde nina kye simanyi. Bannange tutereeze ennimi zino abantu abanoonya bannaabwe gye bali mbeebazizza nnyo bamaama. Ono Hajati Mukobo Namuleme, yes, inshallah. Seka wange sebo nkebazizza okulembera tiimu eyo. Nebaza balida banga bageza kulembeza tiimu ezenjawulo nga z'abajungute saabategeezezza wadde okisa ekintu kyonna. Ne coordination nti mutegeeze bannammwe ne twekoonako noza mukirabye nsaba ekintu ekitu kinyweze bantu bange. Era mutule tusagala bagizambe mutule tujja kufunamuko okusinkana ffenna ababadde eno abajungute ababadde eno tujja kufunamuko okusinkana mwenna muli bajungute mmwe lwakubanga mubadde temumanyi we musobola kuŋŋaanira mujje tukole ne gavumenti bwe naatutegeera mulaba abakyaki abo ebyabo bwe bituuka batuula ku mmeeza etya era bwe kivaayo eri ng'abaatuulano buli mukulembeze buli imaamu ajja n'abeera kakiiko kano kati bwe bivaayo bajja wano ne beetemeratemera ne baga nti kati buli omu agende ewe gw'omanyi ky'onaagamba abantu b'endigazo muwulirayo enkayana naye ffe buli omu ayagala abeere mukulembeze tugenda otuuka ku ttebo nga buli omu yaloopye edda munne ngati Kirunda tolina ttiimu genda okola ebirala ogwo omwaka ne guggwawo zise ne zigenda tulimu ebyo ffe tulina komandi Kirunda nina ki ndi katini mulaba abasajja wuno profesa ne tulina komandi ffe tomujja kumala gatuyingiramu kututabula ne tukukkiriza naffe tulina tusobola okuteeka essimu yo ne bakuyita nga ffe tetulinayo bonaagamba nti kale kambeetondere nti bino wabikoze oli tomumanyi ffe tumumanyi. Nekyo buli omu afune parking mujje tukole ne gavumenti abasiraamu. Wano twagabye ekanzu muwala wange aliwa yawandiisa abantu munzijukize ekanzu ezo gye ziri meka kanzu 5 njala ekanzu y'omukaaga ne shaliyemu ono omusajja ono Assalamu wa rahmatullah kiri kitiibwa nenzo oli mu kisajja kikituufu mukutu ali muki musajja abaako mukazi omusajja ono atontomye ebigambo bya nnabbi nempulira nga muzeeyi naawe situka watontomye ebigambo buli yafunye ekkanzu seka wange situka ogenda kumpandikira Haji ono ogejja kuwa omuwala oyo enamba y'essimu n'amanyago tufune ekkanzu. Mwenana abafunye amakanzu mumanyi lwaki mugafunye ku lwa nnabbi naye nga mumanyi yantumye nnoonya abantu abagala nnabbi His Excellency era kanzu sinze nziba wadde wallahi His Excellency yantuma nnoonya abajungute abaasabiranga eggwanga ne basabira abakulembeze ne bakola emikolo egigatta mulabe kyaki singa ddala ebadde eddalasa abo bandize singa ebadde misa mwe mwaligenze naye alabye emikolo egitugatta singa ebadde pate yabadde ya kaadi twali kuŋŋaanye musajja Mungu alina ekintu kiramuteekamu ekimulaga ekituufu bwe kiri nze ndi musiraamu era nafuna n'erinnya yinze Kasimu waliwo mukwano gwange Haji kibazo aliwa yampa n'akakofiira omusajja n'ayogera ebyo singa yali ddiiru yalibadde eddiiru yayitamu nga takyayogera ku kiyitibwa baani naye amanyi abasajja abamubeererawo nti baali baki bajungute ayina omugabo gw'abajungute mujje tubeere wamu n'abaagala tulwanyisa mujje mugezeeko mulooza twakalana zino ntalo zokka tutandise mu kalulu man anta gwanikobere ng'oli genero nkubulira patroni ye His Excellency n'obwa genero bwo gwe kakasa nti gojja ku muzeeyi amayinja si yajja okugakujja kutwesimbe mu mpola. Salaamu alaykum.